Tegeze ebimbaga byo bifudde. Tebisobola. Ati we badde gendo kubera bagaddeyo. Wo. Oh, la ilaha illallah. Ati nze mwana wange. Yakunyonyodde. Yangamba mkazi oyo afa choka. Kitalo nnyo. Waliwo n'obuzibuzibu obulala. Kitalo nnyo bambi, kitalo. Buzibu ki n'omwana? N'omwana yagenderako? Bizibu. Ebyo biwanvu, kyaddala biwanvu. Bifunze. Kati muchichi nalo chokola. Nzigalawo. Osinga bwero ngakoko. Nze Land Road. Ani apangisa. Fenna. Mukwani wawayo sente mmeka zino sente za kutimba zino zezili wano. Wakwata kutundu lyange. Eriachi. Etundu mbanja familia ya mmegwe. Obanja azo banja sebakula. Plan B, okubera plan B. Nze tamanya nakumanyira. Njagala kutegeza ali waleka nyume nonga sinsibe. Ene nyuma nakayicha kama mdidi gwango gwensimbi. Naliwo. Just nali nswami ngakagambe go jayingira buyingizi. Toda mukuyingiza bakazi mune kirala. Nakyo kinyiza. Twakafuna wana wiki sezi bulunako yingiza omukazi ate ntegeranga wayingiza omukazi. Asiya. Mama kati nyingizeeki. Wemanyi tissue ziweddewo. Ezaji. Mukozesa tissue zange. Kuki. Siya. Abra atagwe totandika lutalo lya siru. Nze kati kakule ekintu kimu. Omuntu omuchafu tabereka naye. Zubedah weyonje kubera omukazi omuyonjo. Wesege? Mukwana. Agamba waganabide mujjo. Wati wagayiye. Waba okola ki? Gwe wano ngo mulimu ndaba tegutambula. Wiki je mazenga sita wano mulimu ngate gutambula. Sente zange muzanyira munzanyire. Tuonzera mu bwotyo. I paid my money mulimu njagala kubanga gutambula. Madinisa temunagaleta. Ojja kumpangulula. Ojja kumpangula nze nkugambye. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo papa. Yendi. Ori yotya? Alhamdulillah. How are you? Not bad. Omuzebuzeeke ennaku zino. You called and I was like, nzeerera ngamba ki? Era project eno. Nze kati ngena nkulakula. But I told you to supervise this project. Naye kati talaba wiki bbiri tebanateka mu madinisa. But it's only just a week. Wakangamba recently, papa. Omuntu w'essente ekintu alina kubanga acyanguya. Kiberenga kyanguwa. That's why I wanted you here. Nadi kwa data okatende okujja wano ewe ate mukati nalwala mu kyalo n'agenda. But you must supervise. Keep around. Nze mbeera busy. Yeah, true, but at least singa kale kyantegezebwako a bit prior. Nandibadde nsobola okujja programs ezembadde nina. But probably ndowooza ojja kumpa probably like 3 weeks. Naba malirize. Ibura tukiriziganye. Nze bino byenkola nkolera mmwe. Bintu byammwe. Olina okubeera olabenga bitambula. Business ulimanya bwe zitambula. Mwino okuba ojjora be you supervise at least an hour a day. Fine, okay, just over get of your time at least an hour, make it a point. Ojjogirotya ojjola be ku bintu bino. Nze mbeera busy ntambula. It's okay, at least then ojja kumpa ndowooza lize na ali wano. Either the foreman or someone else. I'll see how best we can pull it off, inshallah. You don't have his number? Not really. At least I'm taking pressure. You didn't give it to me. Inshallah. Get his number by the end of the day. Abantu kambera babiri buba bakweyamba. Lwaki wagayiyeyo? Wano wonsimula woddi bannaye. Nze sikola mirimu ekyo kimanyi. Nze sikola mirimu. Tugegere. Kubulya mazima. Ani kokozesa. Ekyakate nene nja kwetaaga okozebwako. Nze nkubulidde. Ngenda teka okitete ekyo. Oyi kyo kibire bweru naawe. Genda gy'ogenda. Bwe kibaweesa tugenda kwawula nagamba tufune nyumba nga bisenge ebya. Ate si bakubamolera omulyango emabega. Niye kati oli wano ofuga olinga afuga. Naye abanga bano weeks bbiri abantu banatwabanga batya wabweru nga tubeera tuyomba nawe. Saagala kuyomba nawe. Baveewo. Baba koyefu okuyomba baveewo. Twajja. Nze sibeera abantu nevaawo. Siya. Kati wano kyamaanyi nnyo wano. Tofaayo. Ekintu ekyantamizaano era ndi wakusenkawo mangu. Basajja abo abookya ebyuma. Abasajja balekanya ebyuma okuva ku makya, tebalina kkomo we bakoma, amasannyalaze gagenda mangi, be bagisamulaika n'akawaya. Bagobeewo. Ate bagobawo bange?
Hati muna nyumba yo yombolinga kama te poloti ojina ka uludda. Bagobe omunna. Na ye no mansion twafunye nnyo. Yasamira muri mansion ya wanga waliso watonya. Ana Zubedah lekera okumbisa mu amaso. Ekyo no sanga nkutaka akabafu bwenti. Zubedah lekera okumba. Baruka bangisa apartment one. Ina apartment. Apartment chain. Apartment zilimu ebika. Ina apartment. Ino lento. Bwamanyi oba lento ba apartment tebinkwatako. Ekikulu kubanga tuyina location. Tuyina address. N'ekirala. Era bababuuza musula watu tubalagirira. Otulagirira ndi wano nawe. Yaba toyina golagirira. Babade basuza nga mpulira emirembe. Dayo bakusuze. Nange nfune gwe nsuza. Ati kitiko kale wano. Kati kola boti. Tusalebi ekiyungu. Ku kitanda ekyo. Gwe kwagala oswa ku kitanda weka. Nsulusula mu ntebe oyagala nkutuka omugongo. Ani apanga sawa. Nakusatu mu ntebe nakusatu ku kitanda. Ate olwokuna. Tulugatta. Kati ekyokubiri wali gwe parking the motoka ndaba ngoze n'omuntu omwo. Who is that one? Yeah, just my girlfriend. Tubade tuinako just wetuva just a simple drive out. No. Ashobora ngo badota nso kumara mu amanyi nga siwuli akonti Iburanti agezebwa ati. At least you've come of age. Mugamba jambo zeko. But then do I have to just publicize that, Papa? Not publicizing, but at least make it. Mugamba jambo zeko. Papa, not today. Ibra. Today it's been we. At least I'll officially bring her home. Now that she's here, it is indiscipline yokwati against Gataamye kuba muraba moroka. And fine kati omulaba naye yalabika yita nakulengera ore omulengera yali ku simu ye. Muyita jambo zeko. It's okay. Ibra, you're my son. Simakura. Akati ya unaanza kunza mama chi? Amani. Is she happy? Badeza tuchire. No, she's okay, but she's then okay. Badeza. You make her comfortable. Yeah, she's very comfortable. She's Muita mbozeko. It's okay. Muita mbozeko. Briefly. Muita mbozeko. Yetu chimalirize. Nange nkwaragana bana bagunda benga bateka madinisi. Kati awali tokola sigino inamukubira simu. Bro, you are very extravagant. Awo inakwera kumukubira simu era na awali yao. Babe. Let's come. Dad needs to see you. No, it's fine, don't worry. It's okay, just come. Fall in, no worries. It's okay, we're good. Muita jambo zeko. Just come. Sa jambo zeko. Uri otya? Alhamdulillah. Oli bulungi. Yes, but bichantwa laganya mko katenotono naye. I'm trying to get done with everything. Nimugeza ko bimaliriza mpola. If you have a problem with resources, finances, I'm always at your service. Not necessarily resources. Omanyi njagala nnyo kola ekyenjawulo njagala nnyo ndabe can I live without you people? Nsobola okukola nga sistraining zenyu. Kugamba mu life yo mu bumpimpi oyagala to divorce nga tuve mulamu obwo. That's not the thing. Can I really live if I had no resources that are around right now? No, the issue is not about living without resources. Resources are there. And yes, they are there, but then how, like, can I really extract my own without... Yono? Yeah, she's the one. Gwe nakugamba ne wabo sigadde kunsiwe wallahi sawa kusula nawe. Ne watu tuli mu lutalo sirikomba ko. Kati Zubedah gwagala kuyisawo ebibyo njogedde ko mbutugera kubata twaki. Bwetuka tukusanda babiri. Bwetuka tukwata. Oyagala kunkwata. Sasa kukuba mugongone kuba mugongo. Nakulaba nga lumoli nkwata. Nagamba tebakyakwata. Osiima busimi. Omuntu bwagula tugenda ava mu stage ezimu. Mukali kwali asobola okutwala obudebe. Mukwano lumoli nkwata nkubulira. Nkagwire. Gwe osayima busimi. Ani. Igwe. Mukwano lumoli nkwata. Ani. Ekirala ekintu ky'okugeregeza. Sikwata kwana aba. Oyina bw'oyinza okukikolako. Ogeregeza. Nendo yimukofuka ng'ogeregeza bannange olimba. Ngezezaako nnoonya eddagala. Negwe n'ozuuka n'obanga yeekubye eggi. Bannange engeregezo nazo zisukka. Tolina kyosakikolera. Noonyeza eddagala kuva buto nno. Kuva buto ngezezaako kigaanye. Ate ekyokugeregeza bw'okyongerako amagi amafumbe g'olya ng'otaddemu n'ekikomando ekyo. Ekitufu enjo ejja kuntama. Nange ejja kuntama. Singa nsofula faani. Nange ejja kuntama kuba maadinaye toyawula kiroba misana. Gwe omuntu n'ovuga piki. Omukazi avuga piki naye alina engeri gy'atamamu. Ani. Saba omanyi n'oteekamu ku giya. N'owanga kano kasozi kano. Banaye Zubedah ofulwe. Kitonsaz yali ayogera ntandisa obbiya bako. Wallahi sifulutanga obulamu bwange bwonna. Okuba n'endobo. So mayogera. Oyina experience mu kufuluta nze nakutidde. Era singa bali na smartphone. Gwe singa kwata ekiro. Oba okola kiggwe kyobadde mbasinga okukola. Osaba olina dini gy'osaba gwe olina dini gy'osaba. Bagamba Katonda atambula nnyo ekiro agaba emikisa. Bw'ozooka okusaba nga nfuluta.
Kitonsala kingamba nga konti nfuluuta mpozi nga ddogo. Aye kyeka yagwanga lumu. Ne maama ofuluuta. Ne wasitudde omutindo. Kati olina akagoye k'osula musimanyi kyobaza. It's okay, feel free. Feel free. Ibra. Feel free, it's fine. You don't need to. Don't come here. It's okay. Ibra. Fine, no worries. Bwobango ze ngoyambadde ngoya. She's at least I'm impressed with her dress code. Thank you. She's not local. Yeah. And doesn't have some Western touch. But you don't need to nail down. At least tofuka miranga. Okujja ngoli mu Gomez. Ate Gomez za Rumbe. Ibra. Yes, sir. Are you happy with her? Alhamdulillah, we're good. Are you happy with my son, eh? Yes, Dad. This is my first boy. Bano byenkolera. Oli otya? Ndi bulungi taata. Amanya, just out of curiosity, where ani? She is Njagala tubyawule bino. I want her to be as free as a bird in the air. Be as free as a bird in space, eh? Njagala gwe kenyini nga gwe bibuzo gwogira otya? Nzawuliddamu. Ani? Nze Shani. Shani. Yes. Shanita, Chanel, Shawat. Shanita Muwonge. It's a good name. Shanita who? Muwonge. Eh. Uruwangabi? Etata. Muwonge is your father's name? Yes. Eh. Ataute, there is no problem. What if tuliba arugavi? Kati Muwonge, Shanta Muwonge, nice meeting you. Nice meeting you too. Muwonge tata wo? Esebo. Achari wo azim muramu? Yesebo wali mulamu. Mubera wa? Yazim tata wo wa babazika wa echaro. Where do you live? Where do you live? Masaka, Serinya. Serinya yewamu. Je batuzika yewabera tata wange. Serinya is it in Uganda? Serinya chawano mu Uganda muno. Yes, it is in Masaka district. Masaka is wide. Muko Masaka na fuji baruzaranze duwe rusalira naida anavayo nembera muno. Kati ngojeke Masaka nje bazika. Where do you live wano mu Kampala? Mbera wano Mulago tata. Oli musawo? Naye we wali ennyumba wembeera ne maama wange. Murago mu ddwaliro mu bapangisaamu. Ibra. Kunkonako. I just want to make this clear. Because I wish the best for you. Murago chichi, Murago explain. At least put me in the know. Murago chichi. Awo wansi ku ddwaliro we wali ennyumba we tubeera. Nga mupangisa mpangise? Esebo. Kitaawo ne nnyoko mupangisa mu Kampala muno. That's news. Omanyi bw'oba opangisa omwezi gudduka. Okimanyi ng'omwezi gw'obupangisa ziringa ennaku 10. Omwezi gudduka. Ate maama akola ki? Omulimu gwa maama gwakola. Feel free. Atunda birime. Nnyaanya, bumonde, butungulu. Ate oyagala nsule mu Gomesi oba muddira? Fe abatasula mu 10, tusulamu 2 kazikombalako. Ani? Olinako obalibwako gwe? Kiki ekirungi ekikuliko? Kati kikusuza kityo. Mba njagala bw'oba okoye fuluma. Oyina essuuka gye weebikka sebo n'ogisamba. Ate nze ngisamba? N'enzuka n'engikubikka toddamu n'ogisamba. Bwe mba nebase mba sitegeera. Mba sitegeera. Kikumpisa ekiro nga weebase. No bw'oba okoye genda. Kikumpisa ekiro nga weebase. Ani akuyita? Olwogoota n'ompita. Ani? Mavini kwata wano. Kizibu mukwano kizibu. Sasula abasajja abo. Abaaki? Sente z'olyawo. Siryangawo mabuuze. Babaka ajja wano. Tekigenda kukola. Landlord ekituufu yatukoyeddewo nga twakatuuka. Naffe twamukoye nga twakatuuka. Namukoyerawo zisaga akasajja kalugezigezi. Simanyi oba yali asula muno oba ye yavaamu obuvi. Muno mwali mumpangisa. Ennyumba erimu TVB. Ey'ekibuto ne ya fulaati tekola kibuto kye kikola. Eyalimu yatakolagana na mukazi we. Oba bano bategerako bizibiti. Tujja kuba tuli mu gundi ya poliisi bategerako bizibiti. Vaawo ogende ofune ennyumba eyiyo. Sisobola. Nkomawo wano olongosawo okwo. Ntya ogendawo. Ngenda mu gundi wa mutimbi. Akagundi akafulumiza. Akaki? Akabaketi. Kabaketi ki? Kofukamirira ekiro. Maama ompeera akabaketi ekitiibwa. N'aludde olaba omuntu omukulu awa akabaketi ekitiibwa. Ofukamira n'okuba n'akabonero. Ntya. Kabaketi. Tolaba nti banzikiza nze nkulaba. Abadde yagala nkafukeko nga nnyimiridde. Kafulumye nno. Si kati. Obudde kati busaasaanye. Nza fulumya baketi. Zubedah kimanyi bulungi omuntu omukulu kasita akula. Embeera gy'atera okufulumya kasita esukka essaawa. Ebanga mulambo.
Sigena yingira mu mochale. Tokera kunzita mu mochale. Kola boti, mochale jiro jigala. Wenako maone fulumia mirambe jirimo. Ono yingira. Gwe, okufulumya kabaketi. Kafulumya kasiya goto kafukam. Gwe mulimu gwa mama gwakola. Seba ina wawo mudale munene emulago wakolera. Mkutunda nyanya butunguru. Ate tata akola ki tata? It's not bad. Tata akola ki? Alima mwanyi. Mulimi. Ese. Tata wo mulimi. Aine mwanyi nyingi oyo kuseri nyako naba mumanyi kucha. Baba mumanyi ngo mulimi we mwanyi. Ese. Tata wo. Kwekesa lima mwanyi aliruka. Amanyikiddwa mu mwanyi ze. Bobuze wa mwami muwonge buli omwama. Tumuwongo mulimi we mwanyi. Esebo. Ze zibayimirizaawo emwanyi. Kati bwe boruka sirinya. Ogala sechi? Serinya. Nobuza muwongo mulimi we mwanyi. Bamumanyi. It's okay. Just njagala kumanya. I wish the best for you. Si kuina ko tabu. Tata atunda mwanyi, mama wa bunyanya, gwe ate gwe chichi. Kwa tata yemo tegedde muwongo mulimi wachi? We mwanyi eserinya mulimi wolulango we mwanyi. Mama ali mu bunyanya na butungulu ate gwe. Nina ka boutique awe Makerere. Wano ku university. Kati ibura kati tata wa mwanyi, mama wa bunyanya, omwara wa boutique, gwe mwana Mugagga Semakula meeting njagala mukubira draw for me a picture how you met. Njagala kumanya mwasinkana mutia right things are not adding up. Njagala kumanya bulungi draw for me a picture how you met. And I think we should just let go of that. Ibura. Yeah. I am your father. Yeah, true. I am your dad. I wish the best for you. That's right. You know, investment is I must look at the lineage. Umuchara gwono wasa must come from a family. Katulira muwonge omulimi we mwanye serinya. Kati bawulira batya jamaa mwara. Ogambi gwani? Shanita. Muleke feel free. Kati Shanita omwana wo mulimi wo bumwanyi, Mama nga danyanya aya akwanjule. Omukoro gubera wo gwo kwanjula. Muguteka wo mukoro nga yo omwana we mwanyi. Bugagga banange mbayite bajjetu beyo mwara we mwanyi nga atwanjula eserinya of all places. Kino is very simple. Tukimalirize kigwe. Ibra kigwe. Chichi. Talk. Chinjagala nchimalirize, don't spoil my name, my image. I have a name to protect. I wish Ibra. Mwara soko jjo wano bwoto wamajjangwe. Ne Zubedah lecha ngina tandika sula mu masiki. Ngina tandika sula mu masiki. Kiki. Sitegera lwaki olinga fuso. Fuso bedduka nnyo bwete tandika okujja mukko ku mukko gumu. Nega ekiroko yisaisa. Oba okuza bukuziga tocha so. Nada omanyi ekitufu kiri bwe kiti. Kefuusa mu chale nga ate ninga fuso. Genda bakupangisiza naye kitawo akupangisirize ngo wange bwe yazimpa n'empangisa. Kumule kintu kimu Zubedah ogenda kudda bwe. Najjusonda kule nagata nawe tupangise. Ogenda sula ke bweru mu sitoowa. Ningali ngosize bwe. Ngali ngosize bwe. Kitawo ina sere zali akwadde go banye gye bali. Kitawo ina sere zali akwadde. Nina zosere ko wasi. Za mukolo. Furuma nze kumira. Tonja sabira, tamonja sabira. Olati mulimu kitanda. Olati mulimu kitanda. Abantu bajja kulaba ngagenda ku ddwali. Nja kusubira mu. Tamonja samira go babo jingira ku fine okuva go. Tamonja samira olabe. Wallahi yamugo ja furuma. Nilwa kitu yombanga abagana. Simanyi oba Zubedah njagala simanyi kiki. Ani oyinza okwagala gwe nakugamba ne kusiba wasigadeko omugosi kombako. Zubedah oyinza okubanga wanteeka mu program yeyo. Kitwale nti nkuyamba buyambi okukusuza bw'oba okoyegenda. Baji nnyo abagala mbasuzi. N'ekirala. Waliwo omukyala yabadde ayita waawo ng'atunda eddagala. Eryaki? Lya Mugaba. Mugaba akuli wano. Wakolawo ki? Naye kati ekituufu nkwana bukwanyo nzaalemu. W'otuukira okulaba Mugaba andye. Zubedah nakugamba. W'otuukira Mugaba andye. Mukwana oba ondabye. Kano akagoye k'oyambala. Oba ondabye. Kati owa wano wamulabye. Naye wamulabye. Era nze namulaba ne nkukyusa bwe nti. Maama! Zaagala olagensi yonna. Wamulaba n'onkyusa. N'onkola ki ekyaddako? Isanyira kukola ki? Kati mpozi kwayagala okinkola. Ekituufu bulijjo ennaku zonna wulya siri bulungi. Nina okuba nga ndi lubuto. Gwe Zubedah tozaala. Kiyinzika okuba nga amajigo gaasiriira. Omanyi omuntu bw'akula waliwo. Naye ndowooza kati nzaala jjajjaawo maama wo taata wo baganda bo bonna ekika kyo kyonna kati Zubedah nagamba emyaka gy'oliko inatula ku kitawuluzi ne mutuuma mannya.
No, it's okay. Don't what? Can relax. Shino kanchogere. Relax. Ibura. Ayatuje simakura. Nze chitawo. Yeah. I wish you the very best. Omwara in terms of appearance, she's not bad. You're a very beautiful young girl. Mwara oli mulungi leka bulungi. No muntu yandibadde ayagala mutabanyiwa so mwara afana bwati. Naye gyenvudde wotali kiriya. Ne woli omuntu kwegamba you are in simple terms a social climber. You want to use my son to move from here to another level. Biruma. Social climber. That you're embarrassing me. Not embarrassing. We are three, me, you and her. It's not embarrassing. It's not embarrassing. Ibra, I wish the best for you. Ibra, come on. Relax. Come on. Relax. Wait. Samakura mwara mutabanyiwe nga wasoyo. Relax, I'm sorry. Go Ibra. I'm sorry. Ibra. Ibra. Come back here. Come on. Relax, wait. Come on. You know, it's not about you embarrassing. We no kuna nawo no chimanya. People are there, very poor people. They want to social climb, to move from one level. You know, in life, omuntu ova ku level no kuda ku level kati no kanchi kuyigirize. Bosinga abanyankora bagagga. Ngori yerwendeire. Muwara wagenda okufumbirwa. Agenda watuli atemba. Oyinente rukaga, uli ayinente rukaga apartments so that wealth moves and rotates within them. Negati gwe omwana ave wano. Ngozadde moyo mwara simanya ani amanya ngera bidde weserinya. Patata watu ndo bomwanyi mama wa bunyanya ozara bazukuru bagende bujjaje bakyale bakomyonga bawunya kase bawunye mwanyi obaba tunebajaga okola ki wano owo kitawulize okola woki nze amyuka omukulu wa wano kola kintu kimu zendi nti ekironda botya nkulabanga mayiti nakabokisa kensula mwako bwekakolera nobanga mayiti gye basongodde ku muti ekitufu tonyuma nkimanye kolera lwaki lulina zuukuka ng'oli okutitanda weekomba kuba oli ova kulyaki ani igwe nze kyomanyi okwekomba abasuzaamu mmere ekyo neekomba bwe manjagadde weekomba tunuulideze mukwano nkuduna nali ngenda mpita musozi nti ngenda kumeketalo bwe nalungiwa netta aliwo yalungiwa olinga ezzike mbu walungiwa kalungi kikolina maama kambeere ezzike eppanvu naye n'omuntu omulungi nga mumpi tayagalika ndowooza abampitotte mwette era nze nsaasira abasajja kola bwoti nosiibuza omukazi nga gwe tonjasamira gw'oyiri wakusuubiza yoza eki kwata tabono zunga n'ebintu bye kwata bwana okafukamira wadde olabawo oli musiru wakoze mirundi emeka wafukamidde n'otula n'otuula baketi gireko ewaawo Zubedah gyewa ebintu Mavini ogenda kusala wani na nyina nyumba agwemu naba muyise wana nyina wapangisa agwemu obagwa nyina mwana yesha agamba landlord kaso okubana mizigo 10 yatekako akayukamu kuma chanzo manyikera kendeza konfulumayo anze kumacho manyi neta kendeza konfulumayo nino gera nogira akabaketi kako akachi nawe fuluma omo otwalo yiweyo buyi onaka fulumyanga it's a relationship not wealth omayirwa kyakwagala I'm not looking at wealth omayirwa kyakwagala she didn't know even who I was. She didn't know. Bomanya, poor people always make research. She didn't know of anything, Dad. I'm beginning to doubt whether you are my son. She knew nothing. It's okay. Ibura, abana basemakura tuwaleta bamanyi. Abana bamanyi basemakura. She knew nothing. Okay, whether do you know why I dress the way I dress? Simanyi. It's because I wouldn't love to get anything called fake love, Dad. Kati, whatever I don't need it. Whatever you call fake love, you are my son. Yes, true. You are in my DNA. My Ibra, my first boy, my son. Do you need dark? Dad, Shan is genuine with me. Ibra, whether she's genuine, whether she's not genuine, she's not the wife befitting of a son of Semakura. Whether genuine or not genuine, But then what am I supposed to do? You're still young. You'll get the right person. Just allow me explore what I need to explore. Then I'll get that. My friend, not everybody and anybody can explore. There are some others that we can explore for. Allow me, let me explore for you. You smoke wagadiza. Gweshan, Spanish yani. Gomwara, chino kaji kunyonyore. Kusoko jirebo nyagara mbenga muraba. Chino kaji kunyonyore. Obono chitwara. Siku inako tabu gwengo omuntu. You look good. You beautiful. Buli unjari bada kwegomba. Na ye huyu ai bikwetoro your background. You have no background. You have no future. Tano wali mumwanyi. Nyagenda gattire. Nkube fene.
mpafu nswa cabbage nze kola disco party wajja kuba wakulemye sigenda kusaanikirako tofaayo wajja kuba wakulemye bulungi ate watya ekirala nga tuvudde mby'okwasama yasama abantu abo bajja twetamwa baliwa abo abachapati bajja njagala kugamba ekituufu sala ku neewola gye weewolawo ani Zubedah yeewolawo nkupulira mazima nte nze bwe neewolawo nsasula babuuze omusajja bwe neewolawo nsasula osasula biki nga bakuba gye mitwalo 3 mitwalo 3 musikirize n'akamala wano ngandya biki oli olinga akasaani rolexi ey'olukumi ebitaano gye ndya olya breakfast n'olya n'ekyenkya weesanga mugagga mukwano sirya wano kyankya okiryawa nkeera ntambula ne ngenda amakubo gange ne nnoonya ssente zange nenkoma wano nendya biki omuntu bwakulya ogamba mbu nokera nogenda noonya ssente zo ayinza ogamba olina edduuka obulawo katono tula kukubosabiriza gwe tofaayo ekikulu sesulangako njala wano kwata ssente ozibawe ezaki wano sewolanga newola eri era tovala sikyayitayo ate mavine kyo kintu ekisinga okuba ekibi ate siwewole wano wonooswala osasule ewa lekera eri wava gayaza bagenda okutimba bipande emisango gy'olina mu Kampala gobulayo kati kudda mu kyalo era bwenva wennema nzira mu kyalo dde wammwe ekituufu nange wantamye kola bwoti nkuyambye ekimala si ani ayambyani nange nkuyambye ekimala. That is everyone supposed to be well off in life. Not well off, but the poor must marry the poor, the rich marry the rich. Associate with what you associate with. Matters of the generals. Timkwagaliza. Nawe nyine obaraba bali disorganized. Obaraba mama ali mu bunyanya. Tata ali musubanyi mu mwanyi. Yandibadde kate mukawa naye mu mwanyi. Ali mabulati mulimi wo abenkumbi. Yake nyine ali mu lwaki mubiza. So yusumukwagaliza. Muwala sikwagaliza mutabanyi wange period. Lwaki mubuzabuza ensi kabwe mulaba ali mu boutique ayambadde akawale ayambadde akasaati oyinza oluzati mwana wa mugagga naye nga poverty. Bravo Ibura simukwagaliza nze nkuzaala you must know that I give you my point openly clearly in broad daylight njuba ekyali awo. She is not the right woman for you. Chochiwedde. Take your time. Sikubanja mukyala take 2 years 3 years simukwagaliza muwala simukwagaliza no mulenzi mutabanyi wange simukwagaliza social climber so ekyo nkubulidde amazima beera wongo okimanyi simukwagaliza kujja kyo omuntu omulimi w'obumwanyi nga nzira ku oyo mwana omugagga mbwabuzo ya Shan kola boti wetwajjira bana abantu bali basiibawo lwaki bakyasiibawo mpisa zombi oyasama olinga laddu omusajja omukulu ayina omumwa bana ayina omusajja ayina omumwa atama oyomba abantu beetamiddwa era landiyo yampisa n'atuwa ne warning mu wiiki sezze twakajja wano yeetamiddwa ogenda olemererwawo ewamulekwa wakulema ewa Kitonsa ne wakulema nejo yagadde osula swaka ne wakulema lwa mumwa toyo omuntu ogeya nawe ne wegeya obeera bwo munogeya kati kasandi bwomu mama watutewala ndio no nyanjula nze nabwenti ebyo byonna n'obinteekako nfuluta simanya ndogotana simanya biki tofaayo ekikulu nepangisiriza ennyumba yange sente za kitange totamugamba mbwe ennyumba yange wayo nkuba amaluso naawe oli kitaawe aliwa eyampadde sente kitaawe ekikumbi kati semakula yakuzaala kati gwe nina ku kibuga era next of kin tofaayo ennyumba yonna wenyigira wayi totamukunkuba bwoto oba onoŋŋamba ekintu ojja kuba kamunguluze bane ndagaana omusajja alina okummanyira mu nsi muno saagala musajja kummanyira okumanyira omusajja bannaye njagala ti sinfeemu bakabasajja banyuma naye gwe tolina bwonyumira nkubuulira ddamu onsonga mugumu gwe nkulage bagwe Zubedah mavini mwekusonga mogenda kola ki kati kusooza mogenda kola ki gwe kankwesonyiwe bwesonyi ogenda kola ki oyagala kunfuna mu bizibu kankwesonyiwe bwesonyi gwe kirabika kati oyagala kuva ku nnyama ye ogirya ddi sokola bi kati soko mpeyo ebbiri awo zaaki si omuntu omukulu bamubuuza sente zaaki mpe bbiri gwe sirina bbiri olina mmeka 3 waye nvaako naawe ase togenda genda kati ompadde ebbiri wano kumpi n'ekibuga ngenda tutambulawo butambuzi ngenda kulaba wagundi nze mpe ebbiri gw'otambule beera muntu mukulu beera creative naawe gwe naawe odangamu kunkwata bwoto olekotya munne wakaka tomulekedeza kamera odangamu kunkwata kitogi bwoto mpe 3 mpe awo 3 ngenda zikuwa onkusaba bbiri za kameza ngenda kuwa 15 tropetani asooka ozimmuliseeko emeka baagala sente z'amasannyalaze Kiki
please. Chichi. Please. Onjagaza achi. Shan, please. No, ndi muwala wa mulimi wa mwani. No, I'm not in your Shan, class. Please. Just get it. Shan, this is me, right? So what? So what, Kitonsaz? Shan, this is me. You're speaking to Ibra, right? You're speaking to Ibra, right? Ndeka. Shan, No, you told him about this. Shan, you were faking everything. I wasn't faking. No, what's that? What's that? Shan was faking nothing. So you didn't tell him about us. I was faking nothing. Why did you lie to me? Rachi wanimba antiba mani. Shan. No, this was the crop I was talking about. Just listen to me. Shan, uli mwana wa Bugagga. Ndi mwana wa mulimi wa mwana. No. Shan, just understand. He has insulted me. Agenda kusangira ne walala nswaze. Shan, I'm No, sorry. it's not about you, it's about your dad. No. So how do you expect me to get married to younger tata wota anjagala? Shan, Just I get can it. sort this out, please. How? Please just give me some time. How? Please. Just get me some little time. I can sort this out. Oh. I can sort it out. Ogenda chisorting. Relax. Fatwa kajano ikisibiri sasura masanyalaze. Masanyalaze gaba mwezi. Tegeera. Nandiro tetenaje mwaka waya gakuba. Kirabika. We gaba gakuba tera kitusasura. Eriwa ye kire emyansa. Eriwa. Eyo eri mukona wali. Emyansa ebuguma. Yeah. Nsigera firo. Juke nyumba ya fetonya. Ebuguma. Eja buguma kunkuba. Bana atuwuli. Ai kirungi chaine kwa bwetonya jamaa kawaya. Eja mukwate wenga tajasola kusala. Baja kunyulo. Yankomelele yo ngofa. Tunaba tukuwonya. Banya yenvako. Era kati n'abanda byokusitula omulambo go bannaye. Sikwe wozitoye dengo oli mulamu. Ine mama. Toleto omukazi. Oba chiche nsula nakyo kino. Otambula lobanga nkubye omugo kyantunuulidde. Era ekyalo kyonna kankitegezeka buli mwannyinaze. Sifuddeyo nange n'aba nkuwonya. Toyinaako yadde kalungi. Nja kuleeta anaalaba kalungi. Ekyamugaba kirowoozeeko. Mugaba wo ku bisambi mulowoozeeko. Naye luliba lumu Zubedah nja kukugwira senkulayire. So akusula ajalanga. Ate nina edduuka ntunda byakulya. Isiya. Ani akwata kwanabanga. Nsuze omugaati mulamba. Kalabe katambula. Mwana tubokawo obudde kalungi. Naye we kakupapiramu. Tekayina future. Naye luliba olwo. Tujja kumanya ani yaani. Who is who? Yati nange nzira wasimanyi. Sukengene nkuba oli owe ekikomanda estasi. Anampulira. Alesi yawagira maniyu. Kamutwalire emboozi ya Lasiford. Anampulira. Gwe tewabayingira wano. In whatever way, I'm going to sort it out. No, just get a woman of your class. Shan, please. That is all. Let's not get there. Bina to be jamu feeling, Kati. Fine. Yes. Shan, to be okay, jamu relax. feeling. Just get a woman of your class. I'm not your class. Tata Okwagala ngenda baswaza. Fine, good. I'll get there. But this is my life. And it's we, He's your right? family. Yes, fine, he is my family, but he is not ruling my relationship at the end of the day. I choose what I need. I'm old enough. Right? But you lied to me. I didn't. No, wangamba family ye man. Shan, I talked to them. I told them I have And someone. why is he reacting They like hadn't that? seen anyone. Why is he saying all that crap? Shan. No, he's insulting me. Byonna byinvumye. Mama nga atunda nyanya. It's fine. Shan, Yafunira sente. I He's get not it. feeding my family. Tata wange ali mama. Kwensomedde okubeera kino kyendi. Do you know I love you? I know you love me, but your family doesn't. Your dad. Do you know the reason that's why I love you? Why do you love me? You didn't hide your background. Amidst everything, you didn't hide your background. You didn't hide to me who you are. I know who you are, right? So, I know who you what are. going to... Shan, you have me. You have me. You don't need any of them. He's your father. Yes, But fine. he's your father. True, he is my dad. But I can live without him. I can. I can do away without him. Please. 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 I'm sorry. Sweetie, I'm sorry. Please. And I'm sorry. Let's Right? go. We're going to work it out, right? Okay. I'm sorry. I don't like it. No, sorry. Don't worry. We're going to work it out, right? Okay. It's okay. Sorry. Linda kugwa abantu basukwa wosanga musajja lagenda kotuka. Hatya. Musansa wo kunkulumu yakabaka wongo yingire ntebe do yawo. Otegedde wa kubiwologomaawo.
Otegera okubologoma. Nze ntegeddewo nyunyula bana batamanyiwo. Awo kubibologoma okunte ye 40 awo. Awo otegera obulungi nnyo. Awo ngoyingira boti mbalala road awo. Wanoge busege kibuye. Simba basi z'Abaganda. Otegedde obulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde kuwerokamu. Kutukaki. Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabondi oxide w'ettabu. Bw'oba olina omwana alina na bbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga njibanyi. Njibanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya ddagala. Kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama. Nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banaga, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada chikuru nya. Notifying okutegeza nti bakitonsa kati bakoze ki bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajjao, kojjao, babawo, mama w'omwana, jajjao, mujjao, yenda gwe wakyalo. Nti munnange, abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe, sheyalingira mugambe tosubwa, kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko, abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli Lwokutaano ssaawa 9:30 tuteekayo. N'Olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.